Ampuliriza njagala kusooka kukulamusaako n'okwebaza gy'otuusaako engalo. Olunaku olwaleero nkuleetedde engeri amagye ga UPDF gye gaalumbiddwa e Somalia, bangi ne battibwa era n'abalala bangi ne bawambibwa mu buzibu obwabaddewo oba mu bunkenke obw'ekitalo ennyo. Jjukira nti UPDF baagenda Somalia kubeera nga bakuuma emirembe mu ggwanga lino, okulabika nga basitoopinga abasajja abamanyiddwa nga ba Al-shabaab. Bangi muwulira buwulizi Al-shabaab ne mulowooza nti bayeekera, naye Al-shabaab kiwayi ky'abalwanyi mu ggwanga erya Somalia abalwanirira ensi yaabwe. Lwaki UPDF bali e Somalia era kye kyabaviiddeko kubeera nga battibwa enfa eno? Jjukira guno si gwe mulundi ogusoose. Abasajja bano aba UPDF baagenda mu ggwanga erya Somalia mu mwaka 2007 2007 lwe lunaku lwe twasimbula ekigere wano ne twolekera eggwanga erya Somalia ogenda okukuumayo emirembe. Naye nga bino byonna byava ku ki? Nti ebiseera ebisinga njagala omanye ani ali emabega wa UPDF eno okubeera nga egenda mu ggwanga erya Somalia, kubanga si eryo yokka. Waliyo n'amawanga amalala nga Kenya, waliyo amawanga amalala nga Djibouti, waliyo Burundi ne Ethiopia aliyo. Naye ddala kiki ekitanula abasajja bano okugenda mu ggwanga erya Somalia? Kubanga tuttiddwa emirundi egiwerako bwe kyatugenda mu kitundu ekyali kimanyiddwa nga January 2015 base y'amagye ya Uganda era yalumbibwa abasajja aba Al-shabaab ne batuttamu abasajja 15 omwaka 2015. Nkugambe twagenda 2007. Base yali ekitundu ekimanyiddwa nga January, amagye abantu 15 be battibwa, abaserikale ba Uganda be battibwa ku base eyo. Omwaka 2017 abasajja baddamu ne balumba era nga balumba Magye magwira. Kyolina okubeera nga otegeera mukwano gwange mpuliriza nti amagye ga UPDF agali e Somalia ate si Uganda yebasasula. Kakati ekibuuzo kiri nti bwebanga si Uganda yebasasula, ani abasasula era lwaki gye bali? Ekyo nakyo kibuuzo. Kale mukwano gwange ampuliriza nja kusaba n'obumpi video eno sooka ogimpera ekigalo oba nga oli mpyo subscribinge ku channel yaffe Okonene Kade. Tugenda kubeera nga tutambula mu nsonga eno tugikubemu tooki, kubanga maze okubeera nga nteekako galubindi nkuyiwire olwogoto lwa waka okakase kiki ekitussa e Somalia era tunaavaayo oba tetuuveeyo, kubanga beesi yaffe yalumbiddwa okusinziira ku basajja bano aba Al-shabaab. Bagamba nti amagye 137 be battiddwa, sibo ne bafiisawo n'obudde ne bawamba n'okuwamba. Wabula ekyeraliikiriza eky'ennaku nti abasajja bano aba Al-shabaab bwe bawamba omulwanyi yenna mukwano gwange ampuliriza, zahama eba egguse oba giyite geyeena oba tabbo eba egwidde oyo gwe bawambye, ofundako n'oyo gwe basse. Kubanga bo bano abasajja baga nti bwe bakuwamba tebakuta bino bawamba prisoners of war oba prisoner of war, bo tebabimanyi. Mbu bakuwambe bakubeezaawo tebabimanyi. Ampuliriza tusabire emyoyo gy'abagenzi aba UPDF abattiddwa e Somalia, wabula tetusabire nnyo abawambiddwa, kubanga ate bo bali mu buzibu nnyo oba n'okusinga abo abaafudde, kubanga nabo bagenda kubeera nga battibwa. Ekyo kyolina okubeera nga okimanyi mu bwongo obwo. Al-shabaab eno basajja Basomaali era nga balwanirira nsi yaabwe kubeera nga edda mu mikono gyabwe, kubanga mu nsi buli nsi eyina ennono zaayo kwetambuliza oba katugambe nti obuwangwa bwabwe. Abasajja ba Al-shabaab bano ekibaluwanya si kinene nnyo, wabula baagala ensi yaabwe etambulye ku musingi ogw'eddiini, kubanga basiraamu. Kyebaagala kyokka courts, Islamic courts nga ze ziriyo, era nga omuntu ne babazizza omusango balamulwa mu nnamula eya kooti yaabwe. Kakati fe abagendayo okulwanyisa bano abasajja ate kye tuwakanya, otegedde bulungi kati kajjampuni waava nti amawanga aga Amerika tegaagala kulaba nfuga eno ng'eri mu ggwanga erya Somalia. Kyokka ate nga Amerika bwe yaliyoko baagikuba bubi nnyo era batta abasajja b'Amerika bangi ne baddukayo.
bwe badduka mu ggwanga lino erya Somalia ne bagamba nti ani asobola okubeera nga atulwanira. Bwe baamagamba gawo ne balaba Uganda, ne balaba Djibouti, ne balaba Kenya, ne balaba Burundi. Kati bano abasajja kye bakola, European Union ne UN bakozesa ssente ne baziteeka mu basajja baffe ne basobola okubeera nga bagenda okubeera nga balwana mu interest z'abali. Kakati ffe tuliyo abasajja basooka okubeera nga bagenda e Somalia 27 ab'amagye abo baafunanga $128. Essaawa zino bwe zivunjisizza ze milioni 3.8 eza Uganda. Ziba ssente nnyingi kubanga okusinziira ku musajja eyattibwa amanyiddwa nga Sabiti eyeekuba amasasi ono ng'amaze okutta minisita Engora yagamba tufuna obusente butono nnyo, tufuna $48,500 buli mujaasi wa UPDF atandikirwa ku private $48,500. Kati omusajja bw'awulira nga bamutwala Somalia ng'agenda kufuna $128 ye milioni 3.8 tasobola butagenda kuyiwa omubiri kulwanira interest z'abali. Kyokka ate wenjogerera essaawa zino ne ssente ezo baazisala dda. Abasajja abali e Somalia bafuna $406 ye milioni 1.7 406 milioni 1.7 gye balwanira era gye bafuna. Omwaka 2022 abasajja bano baddamu ne balumba kampu ba beesi y'amagye eya Burundi era bangi battibwa. Owulira bulungi mukwano gwange ampuliriza. Naye nga Djibouti eggwanga erya Somalia lyalimu enfuga ya Islamic Courts nga gye bakkiririzaamu. Kati ffe bwe twajja ne tugisangulawo ne bateekako gavumenti endala eya Muhammad afuga kati naye ng'afugira ku nkola ey'abazungu. Abasajja bano aba Al-shabaab boolabanga babi kye batakkiriza. Baga nti eggwanga lyaffe, ensi yaffe ffe tulina okubeera nga tutegeerera ku ttaka lyaffe, temujja kututegeerera. Twagala omukazi ayambala eshariya nti ye, twagala omukazi tayambala mini nti ye, eno abakazi tebalina kwetunda nti ye. Kakati ate bw'oleeta enkola ey'Omumerika nti okwetunda kikkirizibwa. Otegedde bulungi nga bw'olaba e Uganda nti batuwagikako ebintu ebitibwa nga ebisiyaga bye tutayagala. Katojja bitwala Somalia Al-shabaab yeesirike. Kakati n'omukwano gwange gye bwakeeredde abasajja nga baalumbye beesi yaffe ne batutamu abasajja 137 okusinziira ku bo aba Al-shabaab, wadde nga gavumenti yaffe tennaba kubeera ng'evaayo ew'effiga entuufu abalwanyi bameka abattiddwa. Tebannaba kubeera nga bavaayo tuwa ffiga entuufu. Mukwano gwange ampuliriza kekibeera ekibiina ekya African Union Transition Mission oba gite AUTM nabo bakyasirise. Omwogezi w'amagye ga Uganda amanyiddwa nga Brigadier General Felix Kulaije yategeezezza naga nti si alina okwogerera ekibiina kino ekya African Union Transition Mission, si alina okukyogerera wadde nga amagye ate agattiddwa ga Uganda wansi wa African Union Transition Mission ba Uganda be baafudde. Brigadier General Felix Kulaije bwe yabuuziddwa abasajja bameka abaafudde agamba tannaba kufuna lipoota ntongole kuva mu UATM oba African Union Transition Mission era si alina okuboogerera. Mwami Museveni yavuddeyo nawa alipoota n'aga nti bano abasajja kye baakoze bagenda kubeera nga bakisasulira kubanga baakikoze mu butiitiizi. Baazinduukiriza beesi yaffe ne bakuba amagye mu kuwummulamu eyo ekiro nga bakuuma tebawera. Kwanjukira beesi nnene bateekawo abasajja bakuuma nga 20 abagyetooloola. Jjukira agenda okulumba aba yeetegese era amanya abaliwo. Era ebiseera ebisinga bano babeera ne bambega ne mu mmwe nnyini nga bababegera ne baga nti katukuumisa abantu 20. Geeti eno eriko abantu 8 kuliko n'emmundu AK-47 nnya oba 8 nti naye ate ku geeti eno kuliko akayumba kamu abasatu babeera munda nga batudde, abatano be babeera ku bulinzi. So basooka kufuna information entuufu ebakwatako. Abasajja bano mu kulumba kigamba okusinziira ku bo nti baalumbye abantu abalu wakati w'208 be basajja aba Al-shabaab abaalumbye beesi yaffe era ne batuyisa bubi nnyo ne bawamba n'okuwamba. Wabula nabo baawaze oluvannyuma lwa Mwami Museveni ogamba nti kino bagenda kyejjusa olunaku lwe baatulokola pulaani y'okutulumba n'olunaku lwe baatulumbye aba Al-shabaab bagenda kyejjusa. Kakati bamaze okulya ebigambo bya Mwami Museveni nabo ne bawera ne baga nti abaawambiddwa bagenda kukisasulira. Buli amanyi nti yawambiddwa agenda kunnyonnyola yajjawa obuvumu obumutwala ku ttaka ly'e Somalia. Agenda kunnyonnyola yava atya Uganda agende Somalia ateekewo ebiragiro ye byayagala nga yerabidde nti eri si Kampala eri Somalia si Uganda.
abasajja bano mukwano gwange ampuliriza bwe baba bakutta omuntu enzita gye bakuttamu mbi nnyo basima ekinnya ne bateekayo omuntu yenna omutwe ne baguleka ebweru kakati omutwe baguleka ebweru ne batandika okuŋŋaanya amayinja ng'olaba entuumu bwe bamala okuŋŋaanya entuumu bakutta namayinja njagala okubemu akafaananyi ng'omusajja asimye ekinnya akuziseyo akusimbye kakati bamala okukusimba n'akuŋŋaanya entuumu y'amayinja nga bwe yeejaga olaba yeejaga era nga n'ekiddako okimanyi olowooza muli oba olowooza otya kakati nno tusabire nnyo amagye gaffe abawambiddwa abatanda bakubeera nga tutegeerera omuwendo gwabwe kubanga ne gavumenti enakuvaayo okutubulira kiwandiiko kituufu bameka abawambiddwa era ddala kituufu bawambiddwa era baba nga bawambiddwa waliwo enteeseganya ezigenda okubeerawo tuteese n'abatujju kubanga waliwo enjogerega nti tuteesa n'abatujju kakati bwe baba bawambye abajaasi bo ogenda kukkiriza abajaasi bo battibwe oba ogenda kuteesa nabo babakuddize byonna bibuuzo era ekibuuzo ekikulu kiri nti ffe nga ffe tuvadde e Somalia kuba si ffe tufunamu afunamu mu America kubanga ye tayagala nfuga ya ddiini ya busiraamu mu Somalia tukozesa ffe tufuniramu uwanga tufa nze Eke Master kutimbe gagadula Eke TV okubeera nga mbadde okukubira tooki n'okutembeta mu lugoto lwa waaka mu nsonga eno y'e Somalia gye twafiiridde abayitirivu ennyo era nze mbadde nga nti singa bateekawo n'erimbo oba giyite cemetery amagye gano weganaaziikibwa nga gavudde komishoni yonna yonna kubanga gavumenti ekosa ssente nnyingi okubeera nga esaasaanya abantu bano omuweru amata omulala w'ejjinja abalala b'eggulu alakaayi abeehoyima buli muntu egenda muziika etya nga ebamaaso era egenda kukosa ssente mmeka so beetaddewo cemetery oba limbo nti bajja kuziikibwa wano oba oliawo n'ensaasaanya eba ntono kubanga bano olwedde bamaze okufa kigasa ki okubasaasaanyizaako ssente empitirivu ennyo nga balwadde mulago tebalina ddagala kigasa ki okubasaasaanyizaako ssente empitirivu ennyo ng'enguudo mbi ezandibadde zitambuza ebyamaguzi okutwala eggwanga lyaffe maaso so bwe babaawo cemetery kiyinza okuyambako okukendeeza ne mu nsaasaanya eyabo ababeera bafiidde ku mishoni Eke Master ku lutimbe gagadde okubeera okutembeta ensonga zino Ssaabasajja Kabaka wange alawula mu Buganda.